Mugamba mutya mwabali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako olunaku lwero njagadde mbalage ebigenda okubayamba okutukuza amannyo gammwe, amannyo nga gaaguba galiko ebya yero. Osobola okukozesa oyo ayitibwa baking soda. Oyo mulungi nnyo mu kutukuza amannyo n'ofuna ne Nimu, okitegeera bigenda kuyamba okutukuza amannyo go. Singa olina amannyo ng'ogalaba gaaguba tegalabika bulungi, amannyo galina kubeera ga white nnyo nnyo. N'ofuna n'akantu n'omuyiwamu bw'otyo nga bw'olaba, n'ofuna enniimu n'ogisalamu makkati. Tugenda kukozesa kajjuisi k'enniimu nga bw'olaba, enniimu n'otonyezaamu otuzzi nga tutini, toteekamu nnyo mangi. Tonyezaamu otuzzi nga tutini nga bw'olaba. Kati bw'omala okuteekamu enniimu bulungi nnyo, tandika okubeera nga bitabule bulungi nnyo, ofune akasenya, ogenda kubeera ng'osenya. Osobola okusenya buli ku makya, osobola okukeera ng'okikola bw'otyo ku makya, buli lw'osenya kozesa otabulemu enniimu, kati kajjuisi ka nniimu obeere ng'osenya. Amannyo go gagenda kutukula bulungi nnyo, beera ng'ogasenya bw'otyo. Kigenda kuba kikuyamba bitabule wamu obeere ng'osenya. Amannyo go gagenda kufuuka ga white, ag'amannyo agaaguba gagenda kuddaho gatukule bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.